toyambako mukafiri yenna ku lunaku olwo kakaba okumuwa akambe, tomuwadde akambe akawaata mama Sula mpaka okukambe empatise tata Sowedde mpaka okumotoka yongendeko ku kanisa, wallahi togimuwa. Wogimuwa enzikiriza yobeera ogisudde. Kuma enzikirizayo, tewetaba mukolo gwonna, toyambako mushiriku yenna. Ekirungi amasannyalaze gagenze tebajja wuwulira, omanyi wokuba ennyo. Mbalamusizaako bassebo ne bannyabo abantu ba Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu, kanzikize nti muli bulungi. Neebaza nnyo Mukama atuwaniridde era n'atukuuma okutuusa olwaleero nga tukyali balamu. Tubulayo ennaku ntono nnyo tumaleko omwaka. Mukama mulungi. Ngenda kusoma mwezi 31 nze kamwa koogera, ngenda kubeera ku Christian Life Church Kigoogwa we ngenda okuweereza n'abasumba ab'enjawulo bagenda kubaawo. Omutume John Bunjo agenda kubeerawo, omutume Michael Kimuli agenda kubeerawo, omusumba Karule Buwembo okuva Erutete agenda kubeerawo, omusumba Kigonya okuva ku Christian Life Church Kigoogwa, Christian Life Church Nambole agenda kubeerawo, n'omusumba Fale Kuteesakwe nga yayaniriza abantu ffenna. N'olwekyo osobola okutwegattako n'ojja ne tusaba. Ekyo nga kiwedde, bassebo ne bannyabo abampuliriza nammwe abandaba, baganda baffe bano bambi bayina ekizibu kimu. Nze oluusi mbakwatirwa ekisa kubanga si be bo, naye waliwo ekituula mu bulamu bwabwe ekyalwaza emitima gyabwe. Emitima gy'emirwadde, balwadde endwadde ey'omutima. Bassebo ne bannyabo, bwe wabaawo endwadde enzibu mu bulamu bw'omuntu baguyita mutima. Omutima guyina endwadde, bwe gumala ne gulwala abange omuntu abeera muzibu. Omuntu aba muzibu nnyo, aba muzibu okuyamba, aba tayambika. Endwadde y'omutima kye kimu ku bintu ebikyasinga okuba ebizibu. Kati baganda baffe bano bambi balwadde. Sitaani yayingiza munda mu bo obulwadde bw'obukyayi. Bo bakola bye bakola nga balowooza nti bakolera Katonda, kumbe bakolera Sitaani. Ekimu ku bintu Mukama waffe Yesu bye yalwanagana nabo n'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo n'abawandiisi, be bantu abalowooza nti baweereza Katonda nga bakola ebikolwa ebya Sitaani naye nga balowooza nti baweereza Katonda. Mukama waffe emirundi mingi yagambanga abasajja Abafalisaayo n'Abasaddukaayo nti musooke mukole ku mitima nga temunaba kulowooza kukola kungulu. Amaanyi baganda baffe Abasiraamu ge bateeka kungulu singa bagateeka mu mitima gyabwe bandibadde bulungi. Makko essula ey'omusanvu okuva ku lunyolo 15 okukka wansi, Mukama waffe ajja ayogera nti ekintu ekiyingira mu muntu si kye kimwonoona, naye ebyo ebiva mu muntu bye byonoona omuntu. Bayibuli ega nti yayogera bw'atyo ng'alongoosa ebiriibwa byonna. Olunyiriri olw'20 n'agamba nti ekiva mu muntu kye kyonoona omuntu, kubanga munda mu mitima gy'abantu muvaamu ebirowoozo ebibi, obukaba, okubba, okutta, obwenzi, okwegomba, obubi, obukuusa, obuluvu, eriisa ebbi, obuvoozi, amalala, obusiru. Ebibi ebyo byonna biva munda ne byonoona omuntu. Kati emitima bwe giba emirwadde, ezo endwadde ze tusomye nga zaatuula munda mu mutima gw'omuntu, mwe muva ebyo byonna by'owulira. Kubanga Bayibuli egamba nti omutima terekero, era ebyawandiikibwa bisomesa mu kitabo kya Makko ndowooza essula ey'omusanvu olunyiriri lwakumeka nga lwakumeka. Bayibuli negamba nti omutima terekero, omutima gw'omuntu terekero, nti omuntu omubi ebibi abijja mu terekero lya mutima gwe, n'omuntu omulungi ebirungi abijja mu terekero lya mutima gwe. Kati baganda bange ndi wano okubategeeza, omwaka nga guggwako, kebera omutima gw'olabe. Kati omusajja ng'oyo lowooza, osaasira baliraanwa be, osaasira abantu babeera nabo, kubanga oyo be bantu abasobola okuzuukuka ekiro n'atema obutunda bwo n'akuula emmere yo
asobola okuzuuka ekiro naawe ensoloza obutwa kubanga omutima gwe mubi. Yeetaaga omusawo gwe bayita Yesu amujjanjabe. Bassebo ne bannyabo abampuliriza, Mukama waffe Yesu Kristo ekimu ku bintu bye yasinga okusimbako ennyo essira bakiyita kwagala. Okwagala, bw'oba oyagala muganda wo, ekyo kye kisinga okuba ekikulu. Abantu bangi beerimba naga nze njagala nnyo Katonda naye ng'akyawa abantu. Tosobola kwagala Katonda gw'otalabangako n'okyawa muganda wo gw'olabako. Bayibuli bw'etyo bw'esomesa mu kitabo kya Yokaana ekisooka, ebbaluwa ya Yokaana esooka essula ey'okuna olunyiriri lwa 20. Bayibuli ega nti omuntu bw'ayogera nti njagala Katonda n'akyawa muganda we mulimba, kubanga atayagala muganda we gwe yali alabyeko, Katonda gw'atalabangako tayinza kumwagala. Tosobola kwagala Katonda n'olowooza nti omwagala nnyo nga tomulabangako n'okyawa muliraanwa ogwo wali olabyeko. Essira bassebo ne bannyabo eddene lyenyinza okukubiriza buli muntu, era enjiri Mukama waffe Yesu gye yabuulira yali yakwagala. Yagamba yagala muliraanwa nga bw'okola otya, bwe weeyagala. Amateeka gaali 10, Mukama waffe n'agafuula 2 nga gonna gali mu kwagala. Kwagala. Kati bw'oba toyagala baliraanwa bo, toyagala baganda bo, toyagala bantu bakuliraanye, obakyawa, tosobolaga nti mpeereza Katonda. Gwe manya bumanya nti oweereza Setaani, kubanga Setaani yaleeta obukyayi munda mitima gy'abantu. Ekiseera kituuse weekebere gwampuliriza. Weekebere gwe sheeka gwalowooza nti oweereza nnyo Katonda, njagala nnyo Katonda, njagala nnyo Katonda naye ng'okyawa abantu. Obwo bulimba. Obwo bulimba. Toyinza kwagala Katonda gw'otalabangako n'okyawa baliraanwa bo n'otuuka oga nti ne bwe kabakambe tebakamuwa. Ekyo kikulaga obulwadde obuli munda mu mitima gy'abaana b'abantu. Naye nina eggulire eddamu nti Yesu Kristo asobola okukuyamba. Yesu asobola okujja munda mu ggwe omutima ogwo n'akuteekamu omutima omulungi ng'ogugwe bwe guli. Katonda asobola okukuyamba. Wakyaliwo essuubi. Bw'ojjawo amalala, n'ojjawo essukuti, n'ojjawo okwepanka, n'okkiriza Kristo Yesu, asobola okukuyamba n'oteerera n'ofuuka omuntu wa Katonda omutuufu. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda kwagala. Bw'oba tolina kwagala Katonda tomulabanga nako. Emirembe gibeere nammwe, mbaagaliza ekiseera ekirungi, buli muntu okwekuuma n'okutambula obulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu.